bagenyi Verena Kamali omutuzi w'omutundu ekisigula asobyeddekane mu kiro lolaba Owempeta Kamali Paulo kumugobaganya mu nnyumba. Bagenyi agamba nti amaze ebbanga bamugobaganya mu nnyumba kyokka kimususeko abadde awakanala abavubuka abeeyisa b'amasannyalaze nga bawalampa ekikomera. Lumulembe bamusaba agule kyokka kimuweddeko bwe batateze okumuba ebifaananyi nga batwaliddemu n'ennyumba. Abantu bazze ng'ab'amasannyalaze ne bayingira ku muti omuti n'alinnya n'agamba ngulirewo ku geeti n'akongona ng'amanyi b'amasannyalaze bulijjo nga bwe bayitamu. Oli wayingidde ne wayingira w'amasannyalaze ne mbuuza gwe ate w'amasannyalaze wenyingidde nga ndaga oli mita namba eri noono n'ayingira n'atandika okukuba ekikomera kyonna. Ategeeza nti yafumbirwa bbanga lya 26 era ebbanga yamaze mufumu talina kalungi kalabye okuleka bawo kumusibya nkubigo nga yatuuka n'okumusibira mu nnyumba okumala emyaka 2 nga takkiriza muntu yenna kuyingira. Kuva ku myaka 16 gye namufumbirwa ne tukola ebyobugagga tumaze okufuna ebyobugagga byonna naye okuveddera kubonaabona buli wamugambako ayongera kuncunya nakuncunyiriza abaana yansibira muno ng'abaana tewali mwana ayingiramu kino kikomera kyonna nembeera ng'omusibe. Ono nga balina abaana batunyuddde nga amazzi gabayitamu engeri kitaawe wasusa okugunya nyaabwe nga zwa kusala senge ku kikomera oludda olumu. Tuyambe bannange nze mukulu bulala wange gwe mulabye tugatetaata naye ffenna ne tuli bulungi muze yatutulugunya. Nze kamwa kwogera nze omu kubalwanira maama wange batuze bekisigula bakimanyi ne tulwanagana ne muzeeyi ntulagana ne muzeeyi paka oyankwata nankuba ekigo nga sina musango nagumu gwe nkoze. Bwakya kumakya nga sennyinyi eno omusale bagambye ensonga zino zatuuka ku poliisi nateete naye bano bagamba nti bafunye kuyambibwa era batulaza akatambi nga bayitulira ku poliisi balabe nga bagonjoola ensonga kyokka kitaabu yawugireyo nyaabwe empe. Yamukuba empi abasirikale batudde wano bafande batudde wali bonna batudde wali n'atambula ofiisi n'afuluma n'agenda yadde mumubuusa tumukyalo nkubye waaki ku poliisi yenateete. Basaba abalonizi b'eddembe ly'abakyala okuyingira mu nsonga zino balabe nga nyaabwe afuna obwenkanya. Tusaba buyambi abakyala abali abalwanirira abakazi abatalinaako masibi mutusasire mama waffe ali mubisawo era bagenda kuttira mu nnyumba. Ye Kamali yayogera ku tumisanze ku ofiisi Nalukolongo ng'ategeeza nti yafunamu obulwadde bw'ensigo ensonga z'amaka ne zitabuka mukyala we n'atandika okumiisaamu amaaso. Mukyala wange nkwegayiridde nnyo abaana twabazana ne tubasomesa ne tubafumbiza bw'aba akugamba nti no sigenda uyo waka juuzo oyo muwala yali ayanjula naliyo tuwanayita na myezi 2 wabula bwatuuka bannamateeka n'abapoliisi ng'abikula emikono bwati ng'ajjayo ebipiira ng'abikula olubuto ng'ajjayo ebipiira nga bagamba ndikoti abamulaba bagamba bambi omusajja bambi. Ategeeza nti andika okutulugunya abaana batazaala bwatu nakubyawo nyaabwe yalina obeera n'amuzibira ekitemu era gyesengukira kuba takyalina mirembe waka. Awaka nsobola wadde ndi mulwadde nsobola okuwaayo akamere akatono kuba mu makamu alimu omuntu ne katabani kaffe akabadde kasoma siniya yakutaano abantu abalala bonna yabagobagoba dda teri muntu alinnyawo. Agambye omukyalo yateekemu ku byapa bye byonna nga takyalina kyasobola kukola. Amaze okulaba nga bagenda kwegabanya kati basaza amagezi bagenze kuteekako caveat ku byapa byonna kati saawa eno sirina kyennina ne bwendwala sirina kiyinza kutuula. Nsaba Bukedde egamba omukyala wange ajjako caveat zino ku byapa byange byonna. Simugobanga sirina kye nali mugambyeko nti fuluma ate amateeka ga LC weegali tokyayinza kugoba muntu nti genda nga LC weeri. Lydia Nalweyiso n'ekiza Martin bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.